weewaawo nyongera okubanga mbaanirizako nnyo nnyini ddala mmwe abalabye abalungi yonna gye musinziira okubanga mulaba puroguramu yaffe eŋŋanzi emanyiddwa nga Taasa Obulamu. Tunabagamba tubaawo okubeera nga tuyamba abantu mu mbeera ez'enjawulo yonna gye bali. Gwe wenna eyeefiriza kaddatako eyeefiriza obudde buno osobola okuba nga weewaayo n'olaba puroguramu yaffe eŋŋanzi emanyiddwa nga Taasa Obulamu. Tubeebaza twongera kuba nga tubeebaza okuba nga temujjanga okwo n'olunaku olwaleero nabagambye tutambula bitundu ku bitundu tukoledde eno sayidi y'omukaleerwe suuzeeko nate tukyalire ku bantu beno tulabe ate bo embeera ebayise etya obulamu bwa ghetto mukwano gwali eyo atannaba kufuna bizibu bantu bano nga bye bafunye weebaze omutonzi era ofukamire weebaze omugambe nti Mukama Katonda wange yonna buli omu mu nzikirizayo gy'oli enzikiriza ey'enjawulo weebaze omutonzi okubanga akyakumye ng'oli mulamu nabagamba ekirabo ekyenjawulo Katonda kyatuwa bwe bulamu gwe bw'oba osigadde okyali mulamu mukwano gwange weebaza Katonda gwe wenna ali atannaba kubanga osubscribing agenda ku page yaffe mukwano likinga subscribinga oteekemu olutambula mu Uganda program Taasa Obulamu obeereko nga otulaba bulungi nnyo era kubanga otufunira ddala bulungi nnyo nnyini ddala butereevu tuli wano sayidi z'omukaleero we tusanze omukyala omu gwe tugenda okuba nga tubatuusaako mu kaseera mpaawo kaaga agenda kuba atubuulira ate embeera ye nga bw'etambula amanya n'eddoboozi siri mulala okuggyako omwanjuzi Namwanje Irene tuli wano n'omukyala omu agenda kuba nga atubuulira ate embeera ye atubuulira amannya ge atuyanjulire atubuuzeeko ate n'oluvannyuma tugenda kuba nga tusobola okuba nga tweyongerayo mpolampola ye weewaawo omukyalo oyo ngaayo mulabe tugenda kuba nga tumubatuusaako mu kaseera katono ddala agenda kuba nga atubuulira ate obulamu bwe bwo buyimiridde butya amanya n'eddoboozi nga we nabagambye siri mulala okuggyako omwanjuzi Namwanje Irene bino ebintu bya nnaku byewuunyisa bikaabya amaziga naye nga mukwano nabagamba tuleme kubanga tukaaba bukaabi maziga tulabe ate nga bwe tuyiga bwe tujjamu ekyokuyiga ekyenjawulo nabagamba nti gwe wenna ali eyo nga Katonda akyakuwadde obulamu weebaza omutonzi omugambe nti ya Allah neyanziza ekirabo eky'obulamu kyompadde buli omu muzikirizigaye ey'enjawulo tukkiriziganye nti obulamu kyekikulu kyekisinga omukyala nno tali mu mbeera nnungi embeera mbi nnyo we tumugwiriddeko mukwano akafo kaalimu mukwano tekeeyagaza so n'olw'ensonga eyo mwabalabi abalungi yonna gye muli genda bugenzi ku YouTube channel yaffe oteekemu olutambula mu Uganda osubscribinge olikinge ate commentinge comments ezo tuzeetaaga nnyo mu mbeera yonna zituyambako okumanya ate wa gwe tusobola okuba nga tutuluka mukwano gwange gwe wenna alina obuyambi obw'enjawulo yonna gy'oli osobola okuba nga oyamba ku mukyala munnaffe oba maama waffe ono kubanga bangi atuzaala tali mu mbeera nnungi tugenda kuba tumubatuusaako mu bbanga ttono nnyo eritali lyawala maama waffe ono nga bwe mumulaba tugenda bamutuusaako ate twongere okuwayawayamu tugende diipu nabagamba ffe tutuukira ddala ku ground ne ttiimu yaffe ey'olutambula mu Uganda eya Taasa Obulamu mukwano ne tusobola okuba nga tubatuusaako ate ensonga zonna nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu Uganda kw'ossa ne mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ebitali bimu tugenda kuba tubatuusaako omukyala amannya nagategeddeko nti mukyala Rose eddala ajja kuba ate alitubuulira bulungi nnyo naye ng'embeera gy'alimu muganda wange embeera si nnungi n'akamu n'akettondo tugenda kuba tutambula mpolampola tugende ate tumutuukeko omukyala amanyiddwa nga mukyala Rose tugenda kuba tutambula mpolampola embeera nno mubulamu bw'ensi eno bwetyo tumusanze ali ka bizinesi ke mpolampola agezaako kubanga atetenkanya obulamu ate alabe butya bw'anasobola okuba nga yeebeezaawo embeera y'omukkayo tujja gigumira omukka gwo mungi tugenda kuba nga tuguma mpolampola tujja kuba nga tutambula mpolampola ajja kuba atubuulira ate ebisingawo sigenda kuba nga mwogerera ntuuse butereevu mu kifo kye waali wakakalabiza emirimu gye maama wange osiibye otya olunaku olwaleero nsiiba naalisiibe naye nsiiba si nnungi n'akatono maama mbeera ndi mu mbeera mbi mwana wange embeera njiraba tewoomesa nnakabululu maama abaana oli mu puroguramu emanyiddwa nga Taasa Obulamu tuliwo okuba nga tuyamba abantu mu mbeera zonna mukwano okuba nga tusobola okuba nga tubatuusaako ate obuyambi obw'enjawulo weewaawo eriyo ali obubi ate okusinga essaawa zino alowooza okwetuga oba okweyimba mwaka gwe oba okwewa obutwa bw'alaba emboozi ng'eno naye aguma so n'olwensonga bwe tukola puroguramu zino okubaako ate abantu ab'enjawulo betuyamba oba betugumya mu mutima awo naye muka tujja kugugumira munnaye ffe abataasa obulamu bwekityo tubaawo mu mbeera zonna ffe tuliwo okugwawo mu mbeera zonna bino byonna tujja bigumira mpolampola maama amanya n'eddoboozi Nabatanzi Rosemary mukyala Nabatanzi tusanyusa okuba nga otwaniriza kuba bannange otulaze essanyu ly'amaanyi nnyo badde mukyala mwaniriza nnyo kaakati maama
tukutuuseko ng'oli ku bizinensi yo okola wano w'okolera wano wenkolera mukwano w'okolera ogezaako kubanga okakalabya enkalabiza nsula wali nembuuka omwala nenja n'obuuka omwala ntuyiseeyiseeko wali ku mwala nenga bannange embeera bwetyo bwetambula kati maama ebintu bino byokozesa obijjawa ebintu ebyo maama wange muwala wange kankuyite muwala wange era munayo nzaala nkwata ekuti eno gyolaba eno maama neŋŋenda nga nnonda kimu nga nkola ekutiya yaffe tejja nnonda kimu nga nsuulamu ng'oteekamu kimu nga nsuulamu bwe kijjula nenteeka ku mugongo n'oteeka ku mugongo ŋŋenda nnondalonda birondelonda ati byo bisobola okuyamba okugiisa kuba enkunto nondawo omudiro gubumbujja mpaka babirina okuyiisa kubanga wesitetenkanyiza muno amagoba gano gonna ge nandifunyeeko kati maama katono nnyo mbadde njala tuddeko keemabega ennyabo nga tonnatuuka kubeera mu bulamu bwe butyo oba mu mbeera gye tukusanzeemu emabegako awo obulamu bwali butya obulamu emabegako kale najja nenzaala abaana bange taata wange naafa taata waabwe naafa nga buto nembulabirira nali mu mbeera nnungi kuba nalina ettaka we nalindi naye kati munnange abooluganda baalinyaga ne balisematemu ne balitunda ne batugoba nayo kati kwe kudda njiye ndabe nti ntetekanya obulamu bupya noyiya kati naye nga nange kenyini akola nange siina bulamu abaana endwadde ninanga 3 zonna ziri kunzi abaana gye bali n'abazzukulu abaana baabo obanyonyolamu ku mbeera yo gy'olimu bo balowooza kirabakugamba embeera bagiraba gye ndimu naye obusobozi tebalina nabo bulungi tebalina busobozi bulungi era sinza bakiikira nsingo nsiika ensingo tebalina busobozi n'akatono naye nga wali ogezezaako n'okubanyonyolako embeerayo abanyonyola maama naye nabo nkakasa gye bali tebali bulungi tebawulira bulungi okulaba nga maama waabwe ali mu mbeera bweti tebawulira bulungi kati maama embeera y'obulwadde nti bwoba obulwadde ekirwadde kikuguddeko okola otya era oddukirawa era obuyambi obujjawa kudduka nga ndwadde kuba tulaba oliwo bwomu otetenkanya bwomu era naddwaliro ly'emulago munnange neyuna neŋŋenda bujanja bwe baba bantandikira eddagala ne bagamba genda oligule bwe ligaana ssente obusobozi nga tewali nga nkita nga nkivaako kati enku zino nazo olonda nnonde nga bw'otugambye bw'olonda ebintu biri enku buno obukuukuku buno butonotono nteekamu ssente tuwona embugula naye nentabulamu ne ku biri sobole okuseevinga omunwe gwa kasooli ogwo mbe nga ngufunako kubeera mbadde nagamba ye kasooli oyo ate otaddeko oggula enku oguze amazzi kwegamba nga ndaba oba okibala otya oba kitambula kitya ewaawo maama waffe oyo yembeera gy'alimu embeera nga we mugirabye si nnungi tutambudde nabagambye tukoledde eno mu bitundu byo Kaleere gye tuli tunoonyezaako ku bantu abatali bulungi abali mu mbeera embi programu Taasa Obulamu eriwo okubeera nga eyamba buyambi bantu mu mbeera zonna mu mukwano gwange naye tunuulira ekifo embeera y'ekifo nga naawe bw'ogiraba teyeeyagaza si ennungi buli muntu si mwe bulamu bwe yandiyagadde okuba nga atambuliramu embeera bwe zityo nno bwe zibeera mbeera z'abantu bwe zityo mukwano gwe atannaba kubanga ofuna ebizibu ebyenkana ku bino kukutira ekintu kimufukamira wansi webaza Katonda naye nga nawe wena gy'oli bw'onooba osobodde okuba nga ozifuna oba embeera nga zikutuuseko nga zino nkakasa ojja kuba nga olinayo wali ogirabyeko era ojja kufuna okuguma muli mu mutima okw'enjawulo tugenda kuba tweyongerayo ne maama waffe akyafumba bizinesi ya kasooli nga bwe mugirabye naye ajja kuba tutwalako ate ne wasula kuba tumusanze wano naye atugambye abuuka bubuusi mwala guli nga bwe mwagulabye nange bwe nagubaddeko kusala wali ebbali wasula mpola mpola so yeewonye embeera y'okuba nti ateekamu kale ka transport engeri ka ssente we wakatali naye nga embeera naawe nga we mugiraba bwetyo bweri embeera si nnungi n'akamu akolera awo nga we mulabye kwegamba tetulina kyakola naye nga obulamu bwe butyo mukwano gwange embeera wawoosula watugambye nti osala busazi kkubo manya mwala guno gwobuuka kubuuka bubuusi mwala tugeragenda munnaye ffe tuliwo okugumira mbeera yonna tetulina kyakola tugenda kubanga tubuuka omwala nga maama watulaze tugenda tambula mpola mpola ate atubuulire embeera nga bwe zitya maama tugende mpola mpola tugenda kubanga tubuuka omwala atubuulire ate wasula tugenda kubanga tutuuka wasula mpola mpola agenda kuba atubuulira atulaga ate watera okubanga wawangaalira
jimiriramu mpola katonotono. Tugenda mpola. Mama ndoza ogezako kubanga otutwala wa wobeera omwala gwo tugulabye. Mama mumulabye abuuka mwala guno nga we mugulabye. Wali bwe tusookedde ya bizinesi ya mama wakolera abuuka bubuusi muwala najja n'agenda gyasula katugenda kuba tukutwala butereevu ate maama ono wasobola okubanga yeebaka mulabe mukakasize ddala embeera nti abantu gye batambuliramu embeera si nnungi n'akamu n'akettondo. Tugenda kuba tutambula mpola ne maama tugume tetulina kyakola naye nga embeera bwe zityo bwe zitambula. Maama ekiti kino mpola. Weewaawo tutuukidde ddala maama waffe waasula mu kifo waasula wabula simanyi oba atetenkanya nti atya okuyingira mu kifo kino. Simanyi rajja kuba tunnyonnyola engeri gy'atetenkanyamu kubanga ayingira te mu kifo kino nga bwakunnyonnyodde nti ebintu bye byonna byasaanawo ebimu byavunda embeera yankuba tutuukidde mu mbeera yankuba kale koga obulamu bo si bulungi okutwaliza wamu. Tugezako kubanga tuyamba ku maama waffe ono tubasigire ekifaananyi ate tubalage abantu obulamu mwe batambulira si bwangu okutwaliza wamu. Weewaawo tutuukidde ddala mu kifo oba maama waateeka oluba gwe wenna alina golofa ng'oli olina golofa nnene ogisula mu bwomu tolina na budde buyamba nga gw'olina emirembe w'oli w'osula tolina na muntu gw'oyinza kubanga oyamba. Mukwano gwange tukuleetedde tukusigire ekifaananyi ate omanye embeera abantu mwe bawangaalira obulamu. Nabagambye leo tukoledde mu bitundu bya Kaleere mukwano gwange tugenda tunoonyanoonyako ku bantu ab'enjawulo. Maama waffe Rose atutuusizza ate mu kifo akugamba nti wali ebusukka mwala sijja kugamba busukka kkubo ebusukka mwala wakolera ka business kene embeera mugirabye nti embeera gyatambuliramu si nnungi abuuka bubuusi muwala najja ate alabe wasula so tutuuse mu kifo maama kakati mu kifo kino otetenkanya otya okubanga oyita mu mulyango guno otuuka mu ndeeyo kuba ndaba si kya bulijjo okuba nti omuntu osobola okujja mu mulyango guno. Nyumba eno gipangisa nagisanga omulyango ogwokubiri guugwo. Ogwokubiri naye nagwo ndaba muggale. Nagenda okulaba nga sisobola kuyitawo kwe kutemako akantu kano nga nsuubira otetenkanya okusuubula bogoya sukaali ndiizi naye nagenda okisanga nga ebintu byange tibijja sobola kubeeramu sijja sobola byengerezaamu nenkola ki nenkireka nenteekamu bino byenkozesa okutemako kano akalyango naye nga gwe bw'oba otuusizza mu budde obwo kwe bakawano wennyini w'oyita wempita wennyini maama wange nebyensigalidde seppiki nakyo nebibanga mulyango nze nenyingirayo nesonsekayo bwe nti mpola mpola nendeeta kabulangiti kange kano nange neneebikka neneebaka sobola obudde okukya ate ntetenkanye. Akayumba kano tuba tulaba waggulu nga waliwo tundubaali tekatonyera ddala mukwano enkuba kuba tuli mu biseera bya nkuba katonyera ddala okutonya katonya totoba ebintu byaffe okwonoleka kazi wangayo ebintu bivunda kale kati nagira katundubaali nakajjeeyo nenjira bwenja nembikabikkako emigugu gy'engoye gy'obugoyegoye bwenyambala nembibika ndeka mbibisebiseeko buli saako egamba mbeera ku bunkenke naye mba ntambuddemu ngamba nasanga leero obugoye bwange bukoze eki butobiye bwe nasigazaawo bonna butobiye. Akati maama tulaba omwala guno omunene nnyo kubagula kagutwala amazzi gutwalira ddala amazzi enkuba bwetonya tegujjula nnyo legwanjala oba amazzi neganjala wano era negatuyingirira negabayingirira olaba nti wawanvu nnyo maama wange omwala ogwo gujjula kuba naye ndaba negatuyingira tulaba n'ebikutiya bonna bange bateekayo ebikutiya gujjulira ddala negagenda ne mu nnyumba netusena mama okyalina sikyalina era biba bifudde embyanika wali nembyokya bwokya maama wange mukwano bwotyo bwoli embeera yo bagamba nti ojja kulaga naye embeera si nnungi n'akamu n'aketondo
weewaawo maama waffe mukyala Rose mumulidde bulungi nnyo embeera gye yatambuliramu mukwano embeera si nnungi weewaawo akafo naawe okalabire tujja kutuula nti tufunye obudde ate obutuula akafo naawe nga bw'okalaba maama talina kyakutuulako talina ki naye tujja kutetenkanya embeera yonna tulabe ng'ate obulamu tubutambuza tupangire maama waffe obulamu ate bubeerewo bulungi nnyo tujja kubanga tuddayo kate ku bizinesi kuba tukola maama bwafumba tuyinza okuba nga tujja mulemesa ate ka bizinesi kaffe ate kakone ate muliro guleme kubanga bizinesi gugigendamu bulungi kasooli waffe aleme kubanga ajja naye nga tusaba busabi Katonda maama tugenda kubanga ofuna ate okuyambibwa okwenjawulo bangi abali eyo nga bwe nakugambye abali mu mbeera embi bangi betutuukako nga bali mu mbeera mbi nnyo ate obulamu bumala ne bukyuka mpolampola obulamu bujja kubanga bujja bukyuka mpolampola ekirabo eky'obulamu Katonda bw'aba akikuwadde kyekisingira ddala okubanga kikulu naffe boolaba wano mukwano naffe tuyiyiza embeera okutuuka ate bwe tutuuse obulamu tebubadde bwangu nyo tulina kyakukola maama mumulabye embeera gy'asulamu si nnungi beegedde maama nga ndabanga ebirimbo maama waffe sisuubira kubamu nasuubi nti naatuuka n'embeera obulungi nange embeera ya maama batatange yafa mamange naafa ensigala bwento ne bange azaala abaana yafaira mu myaka 3 obwana buto bwe buti nenvumirira ne bukula mbukuziza nabwo tebulina mirembe banna nange siina mirembe baana bange embeera si nnungi kuba omuntu mulamu omuntu omulamu assa kubanga osula mu kantu nga kano kubanga n'omulyango nagwo ndaba mumpi nsulanga embwa ti nenkigumira nensirika bwe mbala okuyiisa omusooli neneetikka ntamu egenda enjokya nengenda gyentuliranso negoba yalitambule ne sitekanso etugoba netuyisa obuntu bwamwe nebubajjako ate nebabutwala embeera mbi ddala weewaawo maama nze embeera y'akayunga kano mwoli embeera yesinga okubanungi abali obulungi banvuma enkya neggulu embeera mbi akayumba ako nga bw'okalabye nga bw'okalaba omuntu mulamu assa mu butuufu toyinza kubanga weebaka mu kayumba akafaanana bwe kati weewaawo puroguramu embeera mbi mamange muwala embeera mbi nange amaziga ganyunga gwe wenna ali eyo omulabi omulungi tugenda kubanga tweyongerayo n'emboozi yaffe nga bweyina otambula naye omuntu omulamu ddala mazima ng'oli emmere noba nga osula mu kayumba akafaanana bwe katyo noba nga otuuka okwetetenkanya okutetenkanya okuba nga oyingira munda omwo kubanga kasa nange yadde sirize muwanvu ennyaali awo ndaba nga guno omulyango nyinza obutagujjaamu bwatyo maama akulaga nti engeri nga gyayingira mu mulyango ogwo mpola mpola maama wangi maama maama bw'oba weebikolo weetetenkanya otya maama okwebikka entyo maama waffe bw'atyo bwakutetenkanyiriza okulaba nti nno asobola okuba nga yeebaka akayumba mukalabye nga bwe kali temuli mufaliso nti oba mulimu omufaliso maama bw'atyo bwagezako okuba nga yeetetenkanya alabe nga yeebaka omufaliso temuli wasanga wagwa bwayalayala ku biveera naafuna ate wateeka oluba ne yeebikka mpola mpola bwe bw'obulamu ensi ate abantu b'ensi mwe bawangaalira gwe wenna akyaliyo nga Katonda kyakuwadde toduulira bantu kubanga bujja kukya ku makya nga naawe obulamu bukukyukidde mukwano gwange mbasaba busabi tubeere nga tuli bayambi eri bantu bannaffe tubeere nga tuyambako ate abo abali obubi mu kiseera nga kino tubalaze emboozi ez'enjawulo nolwaliro tugudde ku maama waffe ali wano mu bitundu by'Okaleerwe ngera akayumba bwe mukalabye embeera bw'atyo bwagezako okuba nga agitetenkanya maama tugenda kuddayo ate ku bizinensi yaffe tulabe nga ebintu byaffe tebyonooneka ate kukona
kutuuka tugenda kubanga maama atetenkanya alabe ate avaayo atya tulabe engeri gyavaayo ku makya singa buba bukedde bw'atetenkanya okulaba nga avaayo afulumayo okulaba nga agenda atetenkanya obulamu nga we butambula maama waffe agenda kuba avaayo mpola mpola ate mulabe abasigidde ddala ekifaananyi ekituufu bwe bukya ku makya bwakeera okuba nga avaayo bw'ate bwe yeetetenkanya okulaba nga afuluma munda tulabe ate alabe nga embeera giyiiya tugenda kuba tuddayo obuto ku bizinesi ya maama kubanga twalese nga bwe mwalabye nga tukumyemu ekyoto nga kikoledde tugenda kuba tuddayo tuseese ate mu bizinesi yaffe eya kasooli tulabe ate obulamu bwe tunaamalira emboozi eno mukwano gwange ojja kuba ofunyemu okuyiga okw'enjawulo kosa n'okumanya okw'enjawulo tuyiga okuyamba ku bantu bannaffe mmwe mwenna abaliyo nga muli bulungi olina golofa katonda akuwadde olina golofa olina ssente olina buli kimu embeera ogirina ogiyiwa kasasiro mukwano gwange eriyo abantu abatali bulungi eriyo abantu abatali mu mbeera nnungi so weewaawo tugenda kuba nga tutambula tuddayo obutate ku bizinesi yaffe twetaaga okuba nga tuseesa ate mu kasooli waffe asobole okuba nga ajja bulungi maama atetenkanya okuba nga azzaawo oluggi munnange embeera yakwerinda tulina okuba nga twerinda bulungi atetenkanya okuba nga azzaawo bulungi ate oluggi tusobole tugende ate ku bizinesi tukole tugenda tambula mpola mpola weewaawo tugende ate awali ka bizinesi kaffe ne maama waffe bwe tutyo bwe tusobodde okuba nga tutambula tukyatambulira nno ddala ddala munaye obulamu si bulungi guli mwala naye tujja kuyiiya mpola mpola tulabe nga tuzeeyo nate ku bizinesi yaffe n'akaliro tusanze kawedde mama nteeke mukunku wano katono katono kakukekkereza katono katono nga bwe tuteeka mama yakugambye nti atetenkanya obulamu enkuzi zo zirabika zigenderedde naye tujja kutetenkanya ne maama byatugambye bino byonna bifumba kuba ndabamu bonneeti byonna zibeera nku gendi maama n'ebipapula ebyo naye nze nga ndabanga ebibumbujja obubumbujja bizinesi kaffe kasooli anaasobola okujja sikiganya kuzikira gyekikoma okwaka gwe muliro maama fuba okulaba nti nteekamu eri kusirisa nteri kusirisa maama ennyabo bw'atyo bw'asobola okuba nga atetenkanya embeera okulaba nga embeera etambula ate mpola mpola programu tuli mu Taasa Obulamu mukwano gwange embeera bwezityo nno bwe zitera okuba nga zitambula tugenda kuguma mpola mpola n'embeera weeri maama ogenda kuba oyitawo teekemu ate enku sijja kuba nga mbyonoone sijja kuba nga nyonoona ate enku za maama kuba zakukekkereza toyagala bisiriira era nsaaniisa biveera n'ebikutiyakutiya n'olulagala nalwo terugulikako maama wange era olulagala lwa bbeeyi n'ogula mmeka munange zinaasaaniika kasooli ng'oyo weewaawo omukyala Rose mumwewulirideko maama waffe bangi atuzaala embeera nno bwe zitera okutambula mu bulamu bw'abantu obwa bulijjo tuli ku bizinesi yaffe atetenkanya kakasooli mpola mpola alabe nga kabeerawo tugenda kuba twongerako okuwayawayamuko ne mukadde waffe ono ate ayongere okuba nga atunnyonnyola tumanye ate obuwonvu n'obuvo bw'embeerayo okuba nga yatuuka bwetyo okutuukira ddala mu mbeera nga wetumusanze wano agenda kuba tubuuliramu katusigire ku kifaananyi embeera bwe yali nga tannaba kutuuka ate mwene embeera gye tumusanzeemu mukadde wange embeera ojja otya okutuuka mu Kampala muno okujja okutuuka mu Kampala muno nava waka lwa bulungi mirembe bazadde bange banfumbiza ewaka mukyalo wa mukyalo bayitayo mu side zeyo mukalaji gye banzaala naye tatange yali amaze okufa accident ennyabo olwo nali nsoma typing nga ntandise okusaba ebifo
tatange emotoka nekola ki ne mukuba naafa kati ngomanya abazadde munanga abedda awakati wali abaana 38 abawala abasooka nga bafunye embuto kati abakyala abasigalawo ojjukira abedda baalinga bambi tebayigirizibwa tebasoma kati ndi bagenda nga batufumbiza ne baleeta omusajja ne banfumbiza ne banfumbiza yo saidize yo kajjansi naye natendewererwa ne nvaayo omusajja ng'embeera ze mu butuufu sinza zisobola nali muto yali musajja mukulu banamusanga omwana gwe yali alina olubuto lwe nafuna nga luludda ku musajja mutabani we omukulu ate nga naye alina omukazi alina n'olubuto bwentyo bwe najja okuyingirawa mu Kampala kakati omaze otendewalidde tata w'abaana kati bwe ntendeweddwa nga mazudde embeera ze n'empisa ze sijja kuzisobola tenze ndi muto nenzire wa jjajja wange wano Kaleerwe we nafunira ki jjajja wange azaala maama wange we nafunira omuki omusajja myaka gyange era nzaddeyo abaana sooka osimbe wakati awo ololi ew'omwami oligwo gye bakufumbiza tewazaalayo nazaalayo abaana 3 nenfuna ate ono omwami omulala bamufuna naye nemubeerawo tubeerawo awo nenzaalayo abaana 9 abaana bange 3 ne bakola ki Katonda n'abajjulula nasigaza abaana 6 abalenzi 3 n'abawala 3 naye era tebali mu mbeera ki mu mbeera nnungi lwa nsonga ettaka lye tyali tutuddeku eno woono wookubiri yalina ettaka naye nga lya baluganda kati ow'oluganda omu bwe yavayo mu nsiko najja n'aliyitamu n'agenda n'alitematema yali alinayo ku ssente twekanga bwekanzi nga baga nti ettaka gye mwaziika bbaawo wasigaddewo kayeekandoza ng'emu nga kitundu mu bulamu bw'omunnange lyonna lyonna alitunze bwalitunda mu bubba naffe tetwamanya owulidde bwetyo ntusigala nga tugenda tubonaabona nga mbonaabona n'abaana era akaana ke baana be nali nazaale nali mukazi kuva dda nali mukazi mukozi banabeerako mu kyalo eyo nga nnima sizoni nenima kasooli nkuze mu kasooli omwo empeeredde abaana abo nga nnima sizoni n'ensaawa nagitandika dda ku mamabegeera nga nkyalimu obuvubuka nga nina epipa 2 nga nsaawa busaayi sizoni nva kumu ate gyenjije kasooli nga nteekako n'abakozi nenfumba kasooli nejja ku golowazi mu katale netutunda nga kasooli oyo n'abaana bange nga wembawe era basoma saidi awo emigadde ku ssomero era bonna n'ab'emigadde bammanyi bannange bakulu bana entuzaala aba nkulidde omwo era mwenkaddiidde maama wange okulaba era nga munsanze endiki wadde emyaka era oli mukazi mukozi kuba okutuuka kweno embeera ng'era okyali emyaka gyena nkyali newaliriza era buli omu n'agamba yekalaba oli atudde muwala muto yekalaba naye ono mukadde n'akola ki n'ayimuka ne yeetetenkanya luli nafumbanga mapipa nga nnima mu kyalo sizoni naye kati ettaka baalitunda maama kakati maama weewaawo maama ndoza mukyamuwulira akyatambulira ddala bulungi nnyo akunnyonnyodde obuwonvu n'obuvo yajja atya okuba ng'atuuka mu kibuga Kampala kuba embeera ya site nga yo mugimanyi yakupambana yakuyiriba ng'enjogera y'ennaku zino weeri tuli mu programu emanyiddwa nga Taasa Obulamu gwe wenna mukwano gwange yakatweyungako genda osubscribinge mukwano koona mukadde wansi awo mukwano olina kubanga ate otufunira ddala bulungi nnyo tuli okuba nga tutaasa abantu mu mbeera yonna tuli ku bizinesi ya maama waffe maama tukikola bwe tunyumyamu kubaka akasooli kaffe kalina okuba nga ate kajjiira ddala bulungi bakasitoma basobole okuba nga olweggulo bakafuna nga kayidde bulungi maama akyatetenkanya okulaba nga ka bizinesi katambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala maama bw'atyo agenze kuba nga aseesa mu bizinesi yaffe kasooli asobole okuba nga atambula bulungi twagenda kudda tuwayeewayeemu twongere okuba nga tuwayaamu kakati maama kasooli ono omutunda otya bbeeyi etya kasooli ntunda 3 ekinene ntunda n'5 ennyabo kati mukusuubula ennyabo omusuubula otya ali ku buseera gwe ntunda 3 bamutunze 150 nenfunako era 150 gwe ntunze 5 era mba nsubudde 250 nange
nenfunako 2.5 kulaba nga nyigiriza okulaba nfumbisa kasasiro oyo mukadde wange bwe ngulayo obuku nteekamu akamu era nga bwolaba kaku kamu bubiri naye kati mama kati otetenkanya ka bizinesi kafa akasoli kuba kayumba kali nako kakusasulira ne wenfumbira no wenyini wonna nsasulira wakusasulira wakusasulira mpola kati bw'oba otambuza bizinesi y'akasooli eno kuba otugambye olweggulo otuuka n'otambula n'ogenda n'otambuza kasooli enyabo bikutambulira bitya eyo ebbali eyo gy'otambulira kati ku luguudo wali engeri ya myaka gye gigenze nina pressure n'obulwadde bungi ndi mulwadde wa mutima gomunyi baguŋŋana okugulya ntula butuuzi wamu bwe ngezaako okwetikka yagaana nsangawo mama wange sobola mutambuza myaka gyegyo myaka gigenderedde weewaawo mama waffe akugambye nti agezako kubanga akasooli amutambuza olw'embeera y'obulamu bwe nti si nnungi akugambye nti atuula wamu n'atuula abo abaagadde be bamusanga awo n'amaanyi gamukenderera emyaka gigenderedde nga bw'ogiraba programu taasa obulamu gwatannaba kubanga osubscribinga mukwano gezako kubanga osubscribinga teekamu olutambula mu Uganda genda okuoneka awo ate ojja kubanga otufunira ddala butereevu tuli okubanga tukwata embeera z'abantu nga bwe ziri embeera za bulijjo ne tubanga tuziba tusizaku ku meeza tubasiigire ekifaananyi ate mulabe embeera nga bwe zitambula gwenna omulabi omulungi akyali eyo nga Katonda akyakuwadde ng'oli eyo weewagalira ku bantu mukwane embeera bujja kukyanga ate embeera kukyukidde gwalina katono koolina gezako kuyamba oyo atalina bwe tuti embeera bwe tuboisobola okubanga etambula tuyambagane mu mbeera zonna mama waffe ono bw'aba tali bulungi enkya tomanya ate ajja kuba bulungi oba sinakindi omwana we abeere bulungi so n'olw'ensonga eyo tweggyemu emitima egyekko tweggyemu emitima emisiwuufu tusobole okubanga tuyambagana maama kaakati ku kkuba eyo kuba abamu tuwulira bagamba site kansa etera obba tulugunya ebintu babitutte okikola otya ebintu nze kyenkola sinzira olw'amaanyi bintu ndekaawo ne batwala nenziramu nengula tesa akasepiki akalala bakantwalako esepiki nga 2 ebintu obirekaawo nodduka noddusa omubiri babe batwala omubiri kati nga nze emyaka sikyasobola genda luzira kulima ndi mulwadde bakulaba nti newaayo ate onookola bazzukulu bakole kibasome kakati maama waffe owulira kiki kye wandyetaaze nga kino kyo bw'ogamba nti omuntu yenna aleyo bwankolera kino weewaawo obulamu ndaba nga bujja kuddamu obutambule gwe kiki kyowulira kye wandyetaaze ku mutima ekyo kyowulira kyoyagala ekiri ku mutima gwange singa n'okunkozesa ennyo nensula akasente abaana basome baŋŋamba basome beyongereyo osanga banangulira akafo okubeera oba bananzimbira kuba ninawo akafo awo we naziika taata w'abaana bange bwe mba nzimbiddwa akayumba mbeerawo maama wange kati kyosinga okwetaaga nti omuntu yenna bw'aba akuyambye ne bafuna bye bakuzimbira bw'oli mukyala mukozi osobola okubanga okola mbeerawo nenkolera kuba kati walongooka luguudo bazisibolawo oluguudo bwennyini ku ttaka ly'abaana bange awo bwe nfuna okuzimbirwa tebanzimbidde mbeerawo kati ka kapito kano teweetaaga okwongeramu mu kapito waffe ono bizinesi nakeera mba neetaaga nakeera olaba akasepiki era okalaba katono ennene zonna bazintutteko weewaawo maama waffe akugambye nti bw'afuna okuyambibwa okwenjawulo asinga kuba nga yeetaaga waateeka oluba oba wasobola okuba nga yeebaka singa afuna ekyo ne bamwongerezamuko ku bizinesi ye kakapito asobola okuba nga abeerawo n'asobola okutetenkanya embeera ate oba oli awo abaana be oba n'abazzukulu basobola okuba nga nabo beeyagalako mu mbeera yonna ettaka akugambye ettaka baali babadda baalitunzetunze basigazaawo kakatonotono kebalina naye singa basobola okuba nga bamufunirawo ekizimbe oba akayumba asobola okuba nga addayo ate n'abeera mu kayumba ako n'abeera nga atetenkanya maama waffe kyekyo kyasinga okuba nga yeetaaga programu oli mu taasa obulamu olutambula mu Uganda gendako teekamu YouTube channel teekamu olutambula mu Uganda ogenda kuba nga otufunira ddala butereevu likinga commentinga subscribinga sharinga mukwano ogenda kuba otukoledde ddala obulungi obutagambika ogenda kuba nga ofuna ensonga zino zonna nga bwe zitambula nabagamba ffe tubaleetera abantu ab'enjawulo okulabira ddala ate ne tubasiigira ekifaananyi omuntu embeera gyawangaaliramu mukadde wange nno bwate wakutegeezeza kati maama tugenda kuba tumubuuzaayo kate akabuuzo oba akalowoozo katono nnyo nga tetunava mu kifo kino maama abaana abali eyo ab'obulenzi kosa n'ab'obuwala kubanga ensangi zino bangi abatayagala kukola bangi
abali awo nga beesuulirayo gwa Nagamba beefuula bamukono gamu nga bo balebevu tebeetaaga kukola obasuulayo kagambo ki n'abaana abali abeera lusa abaana bange mbayita baana bange era mbayita bazzukulu bange entanda gye mbasibirira nze nga nze ku lwange ndi mukadde mukazi mukulu mukozi nkuze enkola taata abaana bange yafa mu myaka 3 tekuli n'omwami ategana kifaananyi ne omugamba taata we yali afaanana ati agamba mama butuufu simumanyi naye ndaba bifaananyi paka we mbakuzizza kati baakula naye obusobozi obwokundabira abaana banaafuna akasente mbasibirira entanda gye mbasibirira bateekeyo omutima bave mu kulalanga bave mu kweraga bwe bayita kuno simanyi okuvimba bakole yentanda gye mbasibirira beeweyo bakole nga bafunye ekyokukola bakole weewaawo entanda nno maama gy'abasibiriramu abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi abali eyo abeesuulirayo gwa Nagamba abavimba ng'enjogera ennaku zino nga bw'omuwulidde bw'agambye abasuddeyo entanda oba entanda gy'abasibirira kubeera nga mweggyemu amalala mweggyemu okweraga mugende mukole mumulaba emyaka gigendedde naye tatudde ayiiya wakuno nakuli okulaba ng'asobola okubeerawo kati gwakyalinamu amaanyi agakola lwaki togenda n'okola muganda wange bw'atyo nno emboozi ya maama bwetyo bwetambudde tugenda kuba nga tuvaawo mpolampola mu kifo kino tusobodde okuba nga tubasiigira nabagambe tukoledde no mu bifo by'omukaleerwe gye twatambulidde ne ttiimu yonna eyattasa obulamu tugezaako okuba nga tufeffetta ate abo abantu abatali mu mbeera nnungi okuba nga tubatuusaako ate ensonga zonna mulabe embeera abantu gye bayitamu gwe wenna alina obuyambi obw'enjawulo mukwano nabagambye aneetaaze enamba eri 0701 0701 36 3204 ye namba njiddamu 0701 36 3204 ye namba gyoba okuba ku WhatsApp tusindikire ka message mukwano alina obuyambi obw'enjawulo tusobola okuba nga tuyamba bannaffe bano bava ate mu mbeera gye bali mu programu wete bwegenze yattaasa obulamu bwete wetambudde sigenda kubanga nsukako wano olw'embeera yakadde mbagaliza okubeera nga mubeera bulungi